بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه أستعين على أمور الدنيا والآخرة ثم أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد abatuliriza mwenna ku radio eno PAL radio yammwe mbalamusa n'ekiramuso ekyava eri Allah subhanahu wa ta'ala nga kyekiramuso ky'abantu b'omujjana olunaku lwe bagenda okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tuzze twogera nga tuli ku musomo okuga nti ihfadillaha yahfaduka, wekumire ku Allah nga wekumira ku mateeka ge, naawe Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukuuma. Tuli ku nsonga ey'emikisa. Ensonga eno gye tuliko nsonga nkulu yetusumbuwa ffenna mu nsi muno, era ogenda okulaba abantu bangi nga bakola ebikyamu, abamu ne bagwa mu shiriki olw'okusuubira nti tebalina mikisa. Mu nsi muno teri agaba mikisa, era teri alina ddagala lireeta mikisa. Agaba emikisa yekka ye Allah subhanahu wa ta'ala. Mwekuumireko omusabe. Ogenda okulaba abantu bangi beeyambula ebisiraani mu masaŋŋanzira, babyeyambulula bejjako ebisiraani nga basuubira nti emikisa gyababula. Emikisa muginoonyeza eri Allah subhanahu wa ta'ala, mumusabe. Yatuteerawo ensonga kwe tusobola okuyita okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala aleeta baraka mu bulamu bwaffe. Gwe kyolina okukola kimu kwekuumira ku Allah subhanahu wa ta'ala, okole ebyo Allah byayagala obiteeke mu nkola, omwesigamire, omuwangajjire buli kiseera ng'omusaba ng'owanjagira gyali, weewale haramu, okole ebyo Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bye yatulagira, ojja tuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga akusiimye ng'ate ne mu nsi ovuddemu ng'oli wa mikisa. Temwerabiranga edduwa y'abazadde nkulu mu kusabirako eri Allah akuteeremu emikisa. Naye omulundi ogwayita twali tunnyonnyola albarakaati alyawmiya, emikisa gye tufuna buli kanaku, egireetebwa buli kanaku. Ensonga gye twasookerako assalaamu, omuntu okuyingira mu nnyumba ye ng'atoola salaamu, nga Allah bwe yatugamba mu Qur'ani ey'ekitiibwa mu suratu Nuuru aya ey'enkaga-mu-emu. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba, wa idha dakhaltum buyutan, bwe muba muyingira mu mayumba gammwe, fasallimu ala anfusikum, mubeerenga mutoola salaamu mmwe kennyini, tahiyatan min indillah, ekyo kiramuso kyava eri Allah, mubarakatan, ate nga kya mukisa, tayyiba, ate nga kirungi. Omuntu bw'aba ayingira mu nnyumba alina okutoola salaamu. Salaamu eyo gy'otoola ejja kukuleetera emikisa egyo gya buli kanaku mu nnyumba yo, kuggwe kennyini agitodde n'abantu b'owangala nabo. Ne tugamba nti ate omuntu bw'agenda n'akwata mukyala we mu ngalo, ate kiyitirira. Naye olwaleero okukwata abakyala baffe mu ngalo kyavaawo, ate be tukwata mu ngalo si be baffe, ate bebbali, ate Allah batakkiriza, ate ogenda okulaba oli baawadde engalo. Ebbanga ly'omala ng'okutta omuntu bw'oti mu ngalo, akaseera ako kokka komala nga mwekwataganye mu ngalo, Allah subhanahu wa ta'ala abasangulako ebyonoono ebitono ebitali biri ebinene, kubanga ebinene bivaawo na tawba na kwenenya eri Allah. Naye ate olaba otya ng'okutte mukyala wo mu ngalo. Musajja luli yagamba nti wayogera ensonga eyo nali sigikola, bwe naddayo eka nenkwata mukyala wange mu ngalo, essanyu lye nawulira n'omukyala lye yawulira sirirabangako. Olwokusatu oluwedde yankubira essimu ekyo, nanga weebale kutusomesa, osomesezza ekintu, naye oli kikoze omukyala asanyuse,
tubadde n'emirembe buli gye gitakola ki egitabangawo Allah akati n'olwensonga eyo baganda bange abasiraamu ebintu bino bimulabye eby'omuzannyo Allah kwayisiza baraka ne zijja mu maka n'otebenkera ne mukyalawo twayogera salaamu omuntu ng'asula yekka mu nnyumba twaga nti agamba nti assalaamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin bwe mubaamu abantu tola salaamu eyabuki eya bulijjo ensonga ey'okubiri gye twannyonnyola okulya emmere nga tuliira waki wamu okulya emmere nga tuliira wamu kireeta emikisa abantu okubanga tebeesudde mabanga naye ogenda okulaba omusajja ali mu kisenga alya yekka omukyala gyagabulidde emmere gyasigadde n'abaana buli omu ali kuki ku lulwe okuliira emmere awamu kireeta emikisa kyava nabbi yagamba basahaba baali bazze ne bamugamba nti ya rasulallah tulya naye tetukkuta nabaga la'allakum taftarikun muyinza okuba muli emmere naye nga mwesudde amaki amabanja nabbi n'abaga nti fa ajmiu ala ta'am mwekuŋŋaanye kuki ku mmere wadhkuru isma Allah mugere ku linnya lya Allah nga mugenda okulya yubariku Allahu lakum Allah jabbateramu emikisa naye bwe tukola si bwe tukola namawe ekyokulabirako ekyabakadde baffe abaatukulembera baaliiranga emmere wamu ng'awaka waliwo emirembe n'essanyu naye olwaleero awaka waffe emmotoka weeri naye tewali ssanyu osanga kyova olaba era okumanya abantu emikisa Allah agireeta kubanga emikisa kikulu mikisa Allah agiteeka mu mukyala Allah n'amukugondeza n'omufunamu essanyu omwana mu gw'olina nimbeera nga muteesaganya omulinamu ki essanyu naye buli wosanga nga hajjati omusajja ng'atudde n'omukyala mu mmotoka ku mutto ogw'omu maaso nga baseka ebiseera ebisinga tabawuwe tabawuwe naye kasita olaba omukyala ng'atudde mabega ng'ate omusajja avuga mu mmotoka nga teri kanyego mukyala we tebalina mikisa ebintu bitonotono Allah mwasobola okuyisiza emikisa ne gijja waka baraka akali abuluganda ekyo mukitwale nti awo no twakoma omulundi ogwayita olwaleero kubanga ngenda kunyonyola ensonga 5 ensonga ey'okusatu mu nsonga ezireeta emikisa egya buli kanaku omuntu inda al-khuruj min baytihi bw'aba afuluma mu nnyumba ye okusoma edduwa efuluma awaki awaka Nabi sallallahu alaihi wasallam yagituyigiriza yagaa nti bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah Allahumma inni a'udhu bika an uzilla aw uzal aw adhilla aw udhal aw adlima aw udlam aw ajhal aw yujhalu alayya kakati omuntu bw'amala okwogera ebigambo ebyo edduwa eyo bamalayika bamwanukula okuva mu ggulu nga bamuga nti hudiita oluŋŋamizibwa wakufiita ebibyo biwedde wawukiita oteereddwako olukomera fatanaha anhu shaitaani bwemala okuwulira ebigambo ebyo nedda ebbali gwe neekuta neweegendera ku bibyo ng'oli mu buluŋŋamu bwa Allah oliko olukomera lwe ebibyo biwedde shaitaani kyeva egamba ginne waayo kaifa bika birajulin omusajja oyo oba okyamwagaza ki Allah gwaluŋŋamizza gwataddeko olukomera ng'ebibyo biwedde naye edduwa bameka abagyogera tuva awaka oluusi ng'abantu batuwerekereza bigambo tuli ku waasiwaasi oluusi luyombo oli ava awaka ataaga sikusangawo mukyala gwe nkukooye mukyala gwe nakutamwa kyovuzaala n'ebyana ebisirusiru kakati edduwa ogyogedde ddi bamalayika bagenda kukugamba ebigambo bino oluŋŋamizibwa ebibyo biwedde oteereddwako olukomera waasiwaasi oyo atubuzaako emikisa naye omuntu okwogera ng'asoma edduwa eyo ng'ava awaka n'aga nti bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah nayongera kizaako ebigambo bino Allahumma inni a'udhu bika an uzilla ay Allah neewogoba gy'oli okuseerera okugwa mu nsobi aw uzalla oba nze kennyini okuseereza abalala abantu bangi bajja eno nga bazze kuseereza bantu nakusuula mu ki
nakusuula mu kizibu mu bikyamu nakusomera ddiiru ng'eri mu ssabo nakusomera ddiiru ng'oteekeddwa kuloga nakusomera ddiiru ng'ogenda kufera kusuula mu nsobi naga nti au udhilla oba okukakkanyizibwa bantu okubeera nga bakukakkanya au udhalla obanga nze kennyini nze nzikakkanya abaki abalala kubanga buli okakkanya abantu abasiraamu n'okakkanya omukkiriza Allah akujjako baraka oba oyolekedde ebizibu ekyo kyokoze n'okukakkanya omukkiriza oteekeddwa okisasulira nga tonnafa okukakkanya abaki era abantu bangi bagenda gundi oyo yali wa kitalo naye kati Allah akusasula biri byewakolanga Allah abikusasudde au adlimu oba okulyazaamanya au udlamu oba nze okundi azaamanya oba obutamanya oba okuteeka abantu abalamu butakola ki butamanya bamalayika ne bakwanukula fayuqaalu lahu bamugamba bamalayika nga bamugamba oyo ayogedde ebigambo ebyo nti hudiita oluŋŋamizibwa oli mbulunga buli kyogenda okukola ogenda kikolera mu butuufu wakufiita ebibyo biwedde kafa kimaze wawuqiita olukomera lwolina lunywevu olugo olutukuleetereddwako sheitaani ekutadde teri naawe muntu n'atambula nga atambulira mu bulungamu bwawanika emikono bw'ate mu safaari gy'alimu mu kutambula okwo kwatambula Allah subhanahu wa ta'ala yanukula okusaba kwe kati ekyo nakyo baganda bange abasiraamu kikulu egyo mikisa gya yawumiya gye tuyingiza waka mu bulamu bwaffe buli lunaku kusoma dduwa ng'ofuluma awaki awaka abooluganda mwekuumire ku Allah ekyo kye kyasiimisa bali abaatukulembera abalongoofu Allah n'abawajja nanga bakyali bintu ebyo kwekuumira kwani kwa Allah obulamu bwabwe kwe bwali Allah n'abawa ensi eno ne bagifuna ate n'abawa n'akhira olwaleero abantu b'omulembe guno edduniya tetugirina n'akhira teri wano muntu alina dduniya gola nti gundi atiba ensi Allah agikoze eki agimuwadde ate n'akhira tagirina talina mirimu egy'akhira tagirina teweekuumidde ku Allah ate n'ensi tagikola ki kati woba tolina nsi nga n'akhira tagirina olina ki bali Allah yagaa nti radiyallahu anhum waradu ekyo kyokka kye baakola kumwekuumirako Allah ku biragiro bye Allah n'abawa obulamu obw'ensi mu kweyagala n'abawa n'akhira ng'ate bagenda kweyagala essanyu ery'oluki ery'olubeerera eyo ensonga yakusoma dduwa nga tuva awaki waka abooluganda edduwa eyo nkulu hatta obusiraamu butuuka n'okuyigiriza omuntu bw'aba agyerabidde olwawasiwasi n'atuuka ku kkubo walinyira takisi nga teyagikoze ki nga teyagisome awo nnyini wagijjukiridde agisome agaye nti bisimillah awwaluhu wa akhiruhu tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah agisome bisimillah awwaluhu wa akhiruhu kiringa era dduwa yakulya omuntu nga teyasome bisimillah mu kutandika aba atuuka okulya bw'ati makkati najjukira saasomye bisimillah awo nnyini bisimillah awwaluhu wa akhiruhu ensonga eyokusatu manya eyokuna mu nsonga ezireeta baraka buli lunaku salatu subhi fil jamaa okusaala esswala eya subhi mu jamaa nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti man salla subhi fil jamaa omuntu bw'asaala fajiri mu jamaa fahuwa fi dhimmatillah abeera mu bukuumi bwa Allah dhimma manyi bakinnyonnyola amakulu abiri fahuwa fi dhimmatillah ay fi dhamanillah dhamani ye garanti mu luzungu oba mu luganda bakivunula batya omuntu n'abanga alina garanti oba obweyamu kakati omuntu okusaala fajiri mu jama alina obweyamu okuva eri Allah riwaya endala ega nti fi dhimmatillah ay fi amanillah abeera mu mirembe mu kumalirwa mu mikisa egya Allah fahuwa fi dhimmatillah kusaala fajiri mu jama abakyala mwe bahajjati hawa n'abalala muyambeeko ku basajja bammwe okusaala fajiri awaki ku muzikiti
naye omusajja neyegalamiriza mu bikunta n'asala nga n'obudde bukoze eki nga bwayise dda subhanallah laba wakuleetera ebizibu naye nga kiva kwono gw'oli naye abasajja mubagambe fajiri bagitwale kuki ku muzikiti okujjako nga guli wala nga waayita buzibu ogenda okusaala ki fajiri naye emikisa egya buli kanaku giri mu kusaala essola ya fajiri mu jamaa basahaba tebagireka baatuukanga n'okusaala essola ya fajiri mu jamaa nga bw'olaba ffe tusaala essola ya juma juma abantu bagisaala bati bajjula n'ebweru omuzikiti naye fajiri ku mizikiti gyaffe bameka bagisaala bana basatu kitundu kya layini abasadde abafaayo layini naye nga abantu ku kyalo kwe bali kati basiraamu naye nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti man salla subhi fi ljamaa fahuwa fi dhimmati llah muntu okusaalira fajiri n'agisaalira mu jamaa omusajja kubanga omukyala ejjama temukakatako esswala ye esinga ekitiibwa n'amadaala amagulumivu ng'ali mu nnyumba ya bba okujjako ng'alinaanye masijidi kuva wali nga wano n'ayingira ng'ajja kufuna obutebenkevu mu kuyita muki mu bantu mu kkubo naye olwoba ofuna ebikemo okusaalira awaka esswalayo kyekisinga obulungi kebyona byonna allah gyebituteera okutwagaliza na bwangu naye omuntu okusaala fajiri fahuwa fi dhimmatillah abeera mu kumalirwa kwa allah mu bukuumi bwe zimma abeera allah subhanahu wataala muwadde dhamani garanti okuva eri allah subhanahu wataala kubanga ebyo byonna omuntu wabikola baraka zijja awaka abaana ne babeera mu baraka olwaleero hatta olaba ati abantu bagenda ne bagamba nti abakyala tebakyayagala kuzaala ate okimanyi nti abasajja be batakyayagala ate kuzaalirwa baana omukyala afuna olubuto omusajja neyekyanga nakugamba olusi lwange nakufuna abantu bana abantu aba banange oli aga nti ambuuza naga kikkirizibwa omukyala okujjamu olubuto sheekh omukyala yafunye olubuto nga seetegese fiizi abaana omukyala ayagala kuzaala kati amaani emirembe allah agibuza butasaala fajiri n'abaana benyini webatunuulira nga tolina ssanyu buli gwotunuulira olaba buzibu akuleetera bizibu omukyala n'afuna n'olubuto ate gwe n'owulira obuzibu gwogenda olwetikka unaatuka noga sheekh balujjemu wekiba obusiraamu bukikkiriza abo bangi bayitirivu tomalina bizibu byagenda kufuna bwafiira awo mwana wa bendi kakati abo baluganda abasiraamu egyo gyonna emirembe allah okugireeta mu maka n'abaana baffe tubeere nabo nga tuli mu mirembe amaka gabeeremu emirembe mwenywereze mu kusaala fajiri وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. أتugamba omumanyi ayitibwa Ibn Qahtani rahmatullahi alayhi rahmatan wasa mu kitontome kino bw'obanga olina wonna w'oli nga weeyawudde teryakulaba mu kazikiza n'owulira omwoyo gwo nga gukusindika okubaako ezzambi ly'okola okwatibwa nga Allah tabaaraka wa taala ensonyi era omwoyo gwo n'ogugamba mazima ddala eyakola ekizikiza Allah atulaba. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. بدك nsonga من البركات اليومية eziviirako emikisa egya buli kanaku yensonga eya salatu alfajiri fi aljamaa okusala subhi mu jamaa nkubiriza abakyala bannyinaffe okuyambako abasajja baffe okutwala essala ya fajiri ku masijidi bakubirize mulimu bangi bagayaavu ne gubeeraawo nga mukalu so nga mu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayisizaamu mwe muli okusala essala ya fajiri mu jamaa ku muzikiti eyali enkola y'abasahaba basalafu salih batukulembera abalongoofu ensala yaabwe ya fajiri baagiwa enkizo nene nnyo
naye bino byonna byetukaaba emirembe okuggwa waka omukyala n'atuuka n'okufuna olubuto omusajja nekimunyiiza mirembe tewali baraka. laba nabbi yaga nti man salla subuhi fi ljamaa fahuwa fi dhimmati llah. kati dhimma daman aman emirembe Allah gyaleeta. ensonga gyenagala okusembayo okusinzira ku budde tilawatul Qur'an, kwe kusoma Qur'an ku makya. Qur'an ey'oku makya ate erina enkizo. inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Qur'an ey'oku makya newankubadde amanyi bategeeza mu sola ya subuhi naye ate erina enkizo abamu. kati inna Qur'an al-fajr kana mashhuda ay al-maqsud salatu subh, naye abamu nga balaba tilawatul Qur'an, kusoma Qur'an ey'oku makya. gisome kitunulemu kubanga Qur'an baraka. ensibuko y'emikisa gyonna giri mu Qur'an. ensibuko y'okwesiima yonna eri mu Qur'an ekitiibwa. naye omuntu n'awangaala olunaku ne bukya nga tasomye Qur'an, tokkiriza kusimbula bigere waka nga tosoose kusoma ku Qur'an. ekyo kyemanyiize kyeteeke mu system nga bwe tweteekamu ebirala. oli n'atava wakambo nga tannatunula mu mawulire. lwaki tuva waka nga tonnasoma Qur'an ey'ekitiibwa? tusome Qur'an ey'ekitiibwa. neweziba aya 5 neweziba aya 10 tunulamu ku makyanga oli mu nnyumba yo oba oli ku masjidi, sooka osome ku Qur'an ey'ekitiibwa ku makya. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuteeramu emikisa kubanga kitangaala bulungamu buli kintu kyonna kyoyagala kiri mu Qur'an ey'ekitiibwa. abooluganda enkolagana yaffe ne Qur'an ebeerenga weeri mu bulamu bwaffe buli kanaku nga Qur'an etunulwamu. naye tunaagayala bintu bingi bijja kuziŋŋama kubanga bino byonna bye tuwogedde byonna ebizibu ebibireeta kiri ekintu eki bwavu. bwe busumbwa abantu mirembe ne gibula bwavu. mukyala n'afuna olubuto olini n'anyiiga bwavu. sente tazirina zitwala mukyala mu ddwaliro kumulabirira biki kuzaala ate fiizi bwavu. ligwe kola bino Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuteekera mu baraka biidhnillahi ta'ala. pozi ensonga endala esembayo mu nsonga ezireeta baraka buli kanaku as-sadaqa walaw bishiqqi tamri. omuntu okubaako kya saddaaka newankubadde kitundu kya ntende makulu newe kabadde kantu kaki katono saddaaka ogaye nti buli kanaku at least nusu 10 nusu 5 mbiwaayo. kale atalina ssente kubanga kusala tekitegeeza ssente zokka. muntu tulina ebintu bye tusobola okusaddaaka. olina emmere olina ennaanasi abantu bali kuva kedowo tutwalira omuntu omwetaavu akiri ekifene. tulina engoye omwo zitambala ziri mu drawer ziri omwo mpitirivu naye nusu 5 ne bikulema okusaddaaka olunaku. naawe saddaaka Allah subhanahu wa ta'ala ajja kumalira ebikoze eki ebiribyo ebisigadde. mukkirize omusomo gwa baraka ngukomezza wano. omulundi ogujja ennyingo yaffe ega nti wekuumire ku Allah naye la tahzan, tonakuwala. bantu bangi balina ebizibu, tonakuwala. awo tujja okutandika. nze Huzairu Ematuga mbuuza shehi nti wemba nzekka awaka nsoma ntya nga nnyingira mu nju yange? agambe bismillah. assalamu alaikum. manya salaamu alayna wa ala ibadillahi salihin. naam kansookere kwolyo wedduwe genda kubeera mu katabo mweri naye okugiddamu ng'ogambye nti bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah allahumma inni a'udhu bika an uzilla aw uzalla aw udhilla aw udhalla aw adlima aw udlam aw ajhal aw yujhalu alayya. amalayika ne bakwanukula mu katabo mweri mugenda kafuna biidhnillah. omulala yagambye bali bangi tebasobola genda kuki omuzikiti masjidi eri wala bekolemu omulimu bateekewo awo omuswalla ruumu webasobola okukola ki okusaalira. tebasobola kutuuka masjidi eri wala, tebasobola kugendayo olw'ekitundu kye bakola ki bakolemu awo ruumu nyumba y'omuntu webasobola okuŋŋaanira bakole ki basaale fajiri awo. nze nawunzise dda wabula nkubiriza abasiraamu kwenywereza kwa Allah. tukole ku ebyo bye tuwulira bye batusomesa. butuufu obulamu bwaffe bujja kubeera nti butambula buki bulungi. mwekuumire nnyo ku dduwa azikaari, mwiteeke obwesigwa mu Allah
temweteeka mu miguwa olw'ebizibu temukola bintu bikyamu olw'emitawaana gye musuubira nti mmwe mwekka abagikola ki abagirina. twenywereze ku Allah gwe mulama gw'omusomo guno weekuumire ku Allah ajja kukukuuma. naye nga mwena abadde batuwuliriza mbatumidde nnyo nga sisosoddeemu n'omu bagadde baffe abali ebweru w'ensi eno Bungereza mu Amerika, Canada, Saudi Arabia tubatumidde nnyo kuba ate mmwe muteekayo obudde bunene nnyo mu kuwuliriza puroguramu eno. nammwe abali wano e Uganda tusaba Allah mwenna abamalire obwetaavu bwammwe ku nsi ne ku akhira. tusinkane omulundi ogujja biiznillahi taala. wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.